Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Abraham Lincoln yazaalibwa mu February w'omwaka 1809 ng'ennaku z'omwezi 12 e Hodgenville mu Kentucky eky'eggwanga eri Amerika. Akwata kifo kya 16 mu bapulezidenti 44 abaakafuga eggwanga lino. Lincoln yafuga eggwanga lino okuva mu 1861 okutuusa mu 1865 nga bwe yalondebwa ku kisanja ekyokubiri we yafiira mu biseera Amerika we yabeerera n'olutalo olw'omunda. Bwe yalondebwa ku bapulezidenti amasaza 7 okwali South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama n'amalala gaakola eggye lye bayita Confederate States of America nga gano gaali gagezaako okuwakanya obufuzi bwa Lincoln era ng'okulwanagana okw'omunda we kwava wakati wa Confederate States ne gavumenti ya Lincoln. Yafuba nnyo okukomya olutalo luno era ng'alulinnye ku nfeete n'amagye ga Confederate States of America gaateeka wansi ebyokulwanyisa. Bwe gaateeka wansi ebyokulwanyisa yavaayo n'alagira abaddu bonna abaali mu masaza gano okwali North Carolina, Alabama, Mississippi, Florida, Georgia, Texas ne Louisiana okuta abaddu bonna be baali batutte era ng'okutemya n'okuzibula abaddu abaawerera ddala obukadde 4 be baateebwa. Yaddamu okulondebwa mu 1864 ku kisanja kye ekyokubiri era bw'atyo n'alayizibwa mu 1865 ng'okulwanagana wakati w'amasaza ag'enjawulo kwali kuweddewo. Ng'amaze okulayizibwa ku kisanja ekyokubiri yayogerako eri eggwanga lyonna mu mwezi ogwa Puli era nga talyerabirwa ku lunaku luno anti lwe yatongoza eddembe ly'abaddugavu okwetabanga mu kulonda kw'eggwanga lya Amerika. Yalwanyisa nnyo obuddu n'okusosolebwa kw'abaddugavu. Abraham Lincoln yafa mu 1865 ng'ekisanja kye ekyokubiri yaakakitambulako ennaku mbale era ng'ono yatemulwa butemulwa bwe yakubwa amasaasi mu kifo ekimu kye yali agenzeemu okulaba omupiira ne mukyala we ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Puli. Abraham Lincoln ye mukulembeze w'eggwanga eri Amerika eyasooka okutemulwa. Olunaku olw'enkya tosibwa omukulembeze omulala. Olwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.